Thank you. Nalongo Asia yagamba omuloga ekikulukuto. Eddie. Oyo mwana nge muleke singa yayogera ebyo singa n'okufa baamutta wamma yogera buli kimu. Gomanyi obulumi bwe yayitamu okwogera ebyebigambo. Wamma bwe yogera buli kyayagala muveeko. Uli yagamba omuloga ekikulukuto n'omuloga ekiwunyo mbwe buli wagenda mulogo wange nze oyo yandogera. Oyagala kutabula. Nalongo wekaza nalongo tewaloga Asia. Obijawa. Deno obijawa. Nalongo yabyogera. Asia nawe yii wagamba. Nalongo yakologa ekikulukuto. Kigambo kimutuddemu. Ndege kigambo kikutuddemu wa nalongo wabyogera. Ate story wo tewagamba Asia nyumirwa Dubai. Ulira nalongo tugezi audio gawona Asia kwakalira omusajja nzijeyo Eddie ewa ate okujjamo olubuto lwa driver wa nalongo Canada owayagalani linda koyagalani kitegeza nalongo yali ayenda ku driver we sibimanyi bigambo bya denno bote bozalo omugambo okutokomoka Kakumutule mama nyi bazunga nnyo. Canada big voice jangu. Big voice kaje. Mbumagala kunjokesa ngana muri mai bitufu. Media bwetyo bwetambula. Deno salo. Byali bitufu tebyali nakosa bya. Deno kukutuddemu. Takusa kutulamu kana recording zile ezalama utali kulaifu ya lama asa ngogo nyino ganalo yakuloga ekikulukuto. Bigambo bya video site nalongo alikula mulogo chitono wologa ate omweza wenza data tikyategeera omulabi oyo wologa Asia ngagunnumiza mugamba nga bagwannuma dinze nodde no kali nongwa n'ebigere n'emyongera kwa mugamba omulala olimba lwaki wali otukabirira muno yakubako omusajja lwaki wali otukabirira muno yakubako omusajja big boy tobimanyi mbimanyi nedda si mbimanyi naawe obadde ki abali wano beekazakaza so nalongo nawo nsamusimanyi Asia driver biki kinojjamu olubuto lwa Asia wajjamu olubuto lwa driver wa nalongo eri ku kyebusaba tokyanjogerako kigambo na kimu olwakuba nalongo ali Dubai olaba yakuyitako nalongo wali olwana naye nga ali wano Uganda kati mbolokwedi yakuyitako ali Dubai olaba ndi wasemba Asia akimanyi nze nnyinamu ssente Dubai natwalayo n'essanyu okitegeera no mwava ono muveeko bwe bumuluma ekingi mwana buli balogo ono yalina akasenge esaudi keyali teyaggula katagula gwe nalongo oli mulogo naawe tukimanyi kati mulogo ku mulogo mama fina yabatuze n'abagamba temulina kwewalana oyasi yakola baali ku bbiiru yange buli lwanvuma eyo bizinensi ye era ennaku zino abadde asirise ekintu kibi nnyo yetonda kyagala eringa akuvuma byonna mwali mukola ssente kaba yali ku script gandoza mulabye mukirabye mubadde mugambo osala mugambo bulijjo mubali mu sitanti nalongo wateeka Asia ku musaala okuvuma nalongo yaga nnyo okutrendinga omukazi ow'ekitiibwa obeera otanga otuukosasula abantu okuvuma mbu otrendinge omutali musango denno mujja kulya ebigambo byammwe era tukimanyi nti nalongo waloga Asia ekikulukuto tuli bakozi ba ssente denno ate zo denno nali manyi omanyi social media kumbe Asia kasoyo kya nalongo kasoyo kya Asia kasoyo kya nga otandika okwetonda mama asonyiwa kati wetondera nalongo ekisonde wamanya teddogo lyaleeta denno omugamba osala gwaki
wano ngenda mu meeting naye No, Asia, nindako. Kati nalo kasako sike, nalo kasako katono nnyo. Nindako. Asia wayagala kinga tuli ku live ya Lama. Nalongo. Asia womote Allah. Nindako. Gwe nalongo bwawulira ebigambo ebyo wajja ku live yange bigambo kibe wangamba. Papalala papa. ngalo nwana lwasente mwabavu abampi mwekunganya mujja nalongo oli mulogo ne Asia mulogo waloga Asia ekikulukuto kofa ababiri ne tweroga gotwagazaki otangazaki abagaga n'abagaga bambi omanyi bano balina empalana z'ekinaku omwanvu bwakuwalana alina kumakinga sure nti akufiiriddeko yedde no nze nja bagamba ekituufu kiri nti lindako nze nja bagamba ekituufu kiri nti Asia bakuloga ekikulukuto nekiwona wagga wagamba muwetambulirako kati era mbusimanyi nalongo yakuloga ekiwunyo kye kikyaliko kakati wamasi neshatani wali naye documentation togamba wamma gamba mulogo munnange oya yakyali mwana olona nabakutuka kuba nalongo nga watukabirira amaziga waneeno nalongo nga watukabirira amaziga waneeno mbu Asia ne mutwalawa ate obuzibu wabukusemiza kivu kyokola ku Climax lindako Asia tebyanga kubya Climax mbu Asia nakola bwati namusasulira ennyumba olabadde nalongo kyakiwulira amazima nze ngamanyi nalongo gowa bingamba nobiŋŋamba tukwate bulungi ndumanyi nze nalongo ekigambo mpulirako kimu ebisigadde nembyongerako kubanga byonna biba bituufu bigoberegana mubyewerabira okuloga Asia kwe kulinnya ennyonyi ali Dubai naye munne kyebamukola eyo kati akola delivery baki nalongo tewekaza nnyo oba obukazi obumpi mwabaki kati lwaki wekaza lwaki wekazanga waloga munne ekikulukuto lwaki wekazaga waloga omuloga ekikulukuto obijja waggwe ndi wamatambuza woota kasita wamayina ne woota olonodde nayina kyalina bumpi na birefu woota aje amugjawa naawe mulekalera bakuto munaye mune bannange shatanini ayinza okubeera ne woota ne Asia wanje yange nyina songa 29 lwaki togiranga nekitegerezo zaago ze watama kumba mitwalo 10 talinga Asia ono mubbi muzibu nalongo lwaki osiimako namwa wano nze kwata oluyimba lwabo oluyimba gye luliyo oluyimba lwe nateekamu abakabi bona ne luzunga intaneti yonna nolaba ava okunaaba bwawunya ekintu kyewakola dde no kikyamu kati ddamu okoleyo akalala kamu tugende mu ngenda kuteerako message nterako 10 ate waliwo kyenjawo okuyisizaamu nalongo golimayo kyolimpa nterako 10 zokka byogenda kuyisaamu anti kati nterako akalango ku WhatsApp naawe yebiri era promotion ennaku zino esirise nkiddamu wafunyeyo akaana akato simanyi wafunyeyo akaana akato enamba yange eri ku bayo jangu tukole business ku bano bamufuna mpola abo nabavaako dda nze sinyigira bano bantu baavu Asia bakusuza Asia shatani akusuza shatani njogera naye so mugana akugoba baby shatani ago simawulire Umaru gyali e Dubai Umaru tayagala Asia Umaru tayagala Asia era amwogerako ng'ogezi era boza nagenda wa Kimunana nanaye yeeteka Kimunana naye otamoda akugobe mubala Kimunana wali awo yona gwali naye nga mulungi bulala
ye bosi wo munnaye Bana balungi. amwita Bantu beeryamu enkwe. Balina kuba balungi. Bosi wange nawe. beeryamu enkwe. Kano ka big voice kawaayiriza. Ate Big voice naye bimukalidde ku mumwa. gwedeno nze munnaye nze okuva bagambye nti ono yakusindika omutumbula Kakati muddemu. enyamba vaako gwedeno bano banango bagende tusumuvire omugambo tusigazewo doniasia mugende mama omugenzi nga bba bubi anene guno omugambo gulimu na Asiya alindako guno omugambo gulimu Asiya osoko sembere Asiya guno gulimu Asiya wabitegedde ate Asiya wabyogera ne bakutandika okuwala nawo mu Dubai ya Gloria ne maama we iye Asiya wabyogera gwe Gloria mama omugenzi akoze interview iye mama wa Gloria enyumba yali amanyi nti eri ku madinisa kyokugula amabaati nedda odio tuzina okuva wa speaker bakwatako miliyoni 4 ne baziweza mama wa Gloria amalirize ennyumba Deno kankubuulire. Nze natuuka wali mu ddwaliro ng'oyo omwana tanaafa. wangamba Naye ng'ekiri wali ng'omwana baamufuula online business. iye ne famire ye Bwe navaayo n'enkyogerako ne bagamba bagenda kunkuba. tewakyali kuba Olwaleero bakedde ne beeyokya. Paka kuwulira bubi. gwe bawo omugenzi Olaba ayogedde oyo Sadamaani. N'oyo. Beeyagala omwami n'omusajja be beegatta ne babba sente z'omulwadde. nanti uli ya Sadamaani yali bba w'omugenzi ne Sadamaani yabadde akalakata omugenzi era Jojo yakubye omugenzi bayibuli odi efulumye Yamuwa n'amazzi agannyogoga. obuugi obwokya n'amwokya omumiro iye mujja we yabadde mujja we Ate omanyiko bintu bya kafiira mu bulumi yamuwa obuugi obwokya omwana n'agamba omwana ayita Sadamaani n'amugamba sigenda kujja ku ddwaliro ojjukira Sadamaani we yakolera Jojo video olwo nga bafunye obutakkaanya mu by'essente. Atadibye enamba ne bamusindikirako omusimbi ogutokomoka n'agenda nejja mu university. Sadamaani nanyiga nga ku ssimu ya Sadamaani tekugendako ssente. uli adone Sadamaani agambye Jojo yakwata n'agula essimu ye iPhone gy'ayina n'abalima amajoleza maama we Nengoye oyo Jojo abadde tava mu day to day. iye Sadamaani musajja waatu babadde bamulimbalimba nga Jojo amuga nkiro ngenda kuwako nga bagenda mu toyi y'eddwaliro. iye era Jojo yakubye omugenzi sapule guli omusalaba ogwabaddeko omunene ku buliri yagumukubye babyogedde audio batandise zita laula wala kulata Laila iye labye Jojo mujja wa Gloria era Sadamaani yakalakata Jojo abadde abakalakata babiri Kutidde kyokka bonna tebalina we basula. webale nnyo Gambeko Sadamaani atambuze kamera w'abeera. Sadamaani tasula mu accommodation Nedda bonna baali basula mu ddwaliro. tasobola Kati omugenzi okuva lwe yava mu bulamu bw'ensi ne bagenda gye beesibeyo tebaagala na kuvaayo kubanga tebalina kiddako. webale nnyo era Sadamaani yagambye ono gundi ono ani okuleske kota audio kitegeeza Jojo ayagala ssemwandu yabba w'omugenzi Kati olaba Jojo we yamala okumanya abakazi bazibu. Jojo n'amanya nti mujja we mulwadde n'agenda n'amukolamu ssente n'akola visa change n'amala n'agula n'essimu ate ne Gloria yagambye yagoba Jojo nga tawulira nga Jojo alina akasawo ka ssente akabbulu Gloria yagambye ndaba n'oyo zinewuunyiza nnyo wallahi Gloria yagambye maama we aba takwatagana naye era maama we wadde alina passport yali mu ddwaliro iye sente ze Saudi ze basooka okubako ne bazimbamu ennyumba wulira mbu ne maama wa Gloria tamanyi yazaala Gloria iye ne bagenda muzika ku bukojja Asiya era banno goliro bamuzisa mu poloti eyo gyeyakula naye maama wa Gloria tamanyi yazaala Gloria tamanyi kibaayi
Ojjuke banakola video nga njagala maama w'omugenzi ajjanjabe omulwadde. Naga maama w'omugenzi mukadde nnyo tasobola na kutambula atambulira ku muti. Omukazi temwamulabe talina maanyi. Mama Gloria mbu atuna parts of the body. Yakwana mu kizigo. Ne bamugamba okugenda Dubai ajjanjabe omwana we n'abagamba ye taleka ombizize na nkoko. Mama Gloria agambye Gloria yayogera naye ng'agenda ku kitanda ebbanga yonna abatayogera afudde tayogera bw'agambye. Kati asooke ngende ku dduuka ngenda kugula nnyaanya na butungulu. Yanguwa kuba Gloria awuna nkulu. Ofumbire mami Shatani enjala emuluma. Ndengule maaji nedda njagala kufumbira muganda wange Big Joe aliyeko alyoka agende ku mulimu. Agenda avuge piki bambi ne kibeerere mbambi namba bisangamba yawe. Nenda kashaka wala sede Big Joe jabakala kata mwenda basatu ajabali akajegere. Shatani bobana bako deno bobo oyogera. Erinya Shani mwe mwava erinya Shatani. Ne Dithan bafumbo. Put respect onto their name. Mufumbo. Ono Salongo mulamba ne bawe Salongo ne Nalongo. Kati tosala mugambo ate webula. Naye alabika alimo Shatani. Shani. Sokoveyo mugaga je atoche. Asi sokoveyo. Tesa tocha ndonya si aliawo. Mugaga huyo yagenda kule nyanya. Agende. Shani soko je mama. Gwe mama gwe tata. Tomita nyanja. Ate Shani ngenda kulangira ngebivulu byo kubwerere. Ongamba ngamba gainde nonde tamwibi bwa. Yoro bivulu. Batumisa mu kurugambo nation ne big voice. Sirika muvena kono tugena mulanga. Ate ko kimanyi tukola live buli lunako. Ye mukazi mulungi nnyo. Bambi. Tujja mu kyeyo ogwe mama gwe tata okola enviri za milioni 700. Oligoleta abayindi mu yoro mugaga plaza. Siya. Aliko promoter wekaweka ali genuine era buli muyimbi ngera mugamba Dubai tuina promoter omushani yeka. Atwali pa. Senda azikuela mu budde akuwa accommodation ennungi, transportation ennungi Shani. Kakazi katoneka ali. Marina care. Nalabye fulufiga mtade mu bibaluni ebibuuka. Oyo Shani mumanyi wa kabi. Shani namba eriziro 703. Neba nange big voice. Shani akasimuka mobile money. Asi agenda bawa. Onkoze bubi. Bandi Ebibya finance tetukwataga naawe. Tumalirize tukolere nyasi abambi. Totukatika. Ndiwo. Shani namba just initiate. Nze nsoko soma. Abagana siteko kwangenze kuwe. Nze nsavinga. Nze kugava. Ziwo big kale bakuwe. Soma mukaga. Asi agenda bachirako mwenna babiri. Mama. Owandi tugambe dedanti togenda kutuwa ekyo netumanya tugenda vaaka kuvuyise mabega eyo bannaye. Bamuwe emitwalo 5 jayiga Sharifu na katazi muwanga. Otukoze just emitwalo 5. Nakatiga Sharifu akyabanja emitwalo 5. Donias yanabya danga butwa bwa se Gloria. Asi yakwata sente za Gloria dira mu 10. Na yawadira mu 10 era zina zimuluma go yago tukwasa bya finance. Kuna management yetu twala. Naye Shatani olima. Mama Big Joe mulabi. Oyo Doni. Bawa Shani ndoza. Naye ina akanyama. Ekula musisa ko muko. Mugambe tumutumidde. Mula tukutumire tontumisa no Big Joe nonkola ekizibu. Sibanga ani atumira Big Joe nawe. Big Joe ali mu byomweru gwe gutyo. Big Joe ine bibalabe. Mula tukulabye webale kunyiriza mukazi ono bannaye ngali Sosmos. Baba nkugambye yasamirira nnyo naawe. Wala yasamirira. Deno yasamirira. Nkugambye Doniasia. Asia sana za preziteke ko.
agenda bba wallahi nedda bambi wano tukimalire wano nyamba Asajja tukimalire wano. mobile money yakisindikira Shani ogenda tu Shani wano noba ole kintu ekikuguddeko Dubai eno Supreme Court fe tugimala emisango olabadde batwasendeza ennyumba byebyo bitwakolera n'omukyala ono ntwabimukolera byonna n'atatwa yadde 10 yadde otugamba thank you naye gamba nti asobola okuddamu nayo ky'olunaku olulala musome namba vayo leka nsome nze ngaba nedda buli omu bagenda muweezize leka nsome yange nze nsooka netiwaka ayinza obbulira awo engeri gyendi mu kiyumba bayinza okumpita nti kadama tatuula 070 tulinde olaba Shani kyolina mumanyi olina otwegulako ennyo tubeera nnyo wano ffe tukuba emmundu yefe Supreme Court ngolongoma ziweddeyo wabulayo emu mama katugu gamba otya balina Dubai awo Shani alina akaziga akalungi naye abasikate balina amalibu negula Shani omukazi ali smart yatalekana mu Dubai tomulaba mu ntalo nze mpolampola bambi neddoboozi erivaayo nabeera mu ntalo olaba abeera ne Doniasi alinga akazindaalo nze namukasiza ono omukyalo omugagga avuddewa tusome enamba tugenda bibuuza oluvannyuma Doniasi insiyatinga awo sikoleke njogere bulungi nanti nze bayinza obutandaba ng'obwamaate buzze ng'eri wali obwamaddemu kale meeting etudde Asia kati mugagga labako mami yanda andagidde nti mbateekereko ssente ne jasi jazze naye mbandi nakumuteekako kati ezange neza jasi ziteeke ku ya jasi jasoma enamba eri 0753 mpolampola namukadde weyiraako oli waddembe okwogera byonna byoyagala nga sennafuna wano oyogera tetugaana ne bwetugaana tuwunya olusu tewali buzibu tujja duumu denayina okayisangawo ku live abali mu Dubai tugenda mukubira obulango obwo kasoba ngolina akalango jangu ono tumumpatanye akawala kalungi jjukira nze mukwesiba ku balungi jasoma enamba ate enyo ntuze 0703 alinda ziri zibadde zaffe zababiri 20 9030 bane mama kajiri naye akoze bubi nsubuga Dennis bambi ki Asia kinyiridde ennaku zino ayinza obutanyirira nga esize mukuba zonna bampadde zange nze zange neza jasi kansome enamba ziteeke kuno bamuyise kadama tawummula 070 ikadama tawummula laba kadama bwasuwa omukisa kanzikwate njamugabanya 070 mukaaga 24 57 esembyayo 2 bannange omufirisuuti ayina omutima oliwo naawe kati sente bazitadde bagenda sira kuyange leta Fatuma kuliko Fatuma teekako yeeyo Fatuma nalwe jesi ngenda zikusindikira yani promotion zi bebateeka abayimbi Dubai bokka ate nga babeera n'ekyo buli lwakubiri balina mu bupiira obweru n'ogwamu ngaali mu mazzi nga fulufiga kye bamukoze
Beka. Oyo mpaka yo bana bayimbi obibuulira ku mukayana z'abayimbi yapa sente za balance biki Fatuma na Raiso sente message ogirabye gundi big voice. Njirabe neyanza. Takigojja kusorting mama oyo agirina amala kubuuza maama. Nawe guno omwenda gw'omusajja. Jasi. Funye sente tuba tuli ku bya mugenzi. Jasi be mugenzi omuliddeko. Donias yadduse. Olowooza zange yazimpa. Mumuyite wano ajje mu kamera. Nga mugamba ne mugamba munnaye. Ebyo no byagala nedda alima kale Supreme Court tusobola kuba mundo omusango ne tugunafuye ne yadde akasemu ka thank you ne baddamu kusiima abantu abalala. Tomoite Doni ajje wano asooka ape sente omusajja ze yamuwa. Oluseke tebalubanja. Zayitako dda naawe. Oluseke tebalubanja. Ne batwala n'akawuyange eriko warning. Mami gadget yadde okunkubira akasimu nti no thank you. Yeah. Mami gadget si musiraamu. Nze nagamba okolagana n'omusiraamu waala ali okolaganamu nenje. Abagagga baakuno bannange. Wazijja sitakkiriza kwogera mami gadget. Abatalina kye baakola yadde. Donias yadduse nze njagala ajja nkuwulire sente njagala manye obunaku bw'oyo level kwe buli. Ajje mu kamera ayogera ajjewo buno obukazi obwerusa buno okulaba enviiri zitalinga entambi za sitoovu. Gwe oyo omugagga wano bamwogerako. olina bulungi kumuddako oyo musiru. Kiwi halwa. Omugagga bamwogera kuliga Sheriff omugagga batuwa sente wala ate govuma. Nabagamba omugagga tayisibwamu maaso. Yasobola ng'otandika otya kubona ku lugambo nekyo. Yiga Sheriff olina okwetonda. Mulekayo eri talina sente. Yiga Sheriff ogenda kufa bwavu bwotyo. Yiga Sheriff ani akuloga laddu zitta yakuloga. Siyasinga bano abaana obawange emirimu baami ne babawa ku sente. Nedda Donias yanze yanyiiza nnyo. N'omukazi agenze gwa mu mbizi ama ajja tinsonyiwa. Ne Asia lwaki wali etaano gy'ayiga wandi gimuwadde etaano kiva oyiga ali Ajja ti osonyiye. Ajja talina buzibu. Talina buzibu. talina buzibu oyo. Nolina okuyisa kalamba ku live buli wokola live ne video. Mugagga basini. Bajaja bakindaze tumukolere. Nenga mugaga nga muto nnyo sente yazifukuba bukubi. Njagagawala muto. Omugagga yenna ali smooth ali in prison. Gwe sente yazikuba bukubi nga gagawala muto nnyo banna. Bye basooka mu Dubai bazimba metro station nga weebali. Asi ajje mu kamera. Na gudi. Bye basookera ddala ofuna sente Dubai. Ali mu kufumba. Sho yabadde successful but nagirabye mwakubye sente. Nekola ne bannanga abaana abawasitana balabe edduka. Bali mu Dubai bangi. Bali omwo. Bwe batuuka kuwagira mutu waabwe tebalinga Bannayuganda. Tomala abakolagana na Munnayuganda kati Labasiya Nagudi. Nagudi no ye yasinza ogiteekamu amaanyi eyo sho era buli omwamu w'ekitiibwa wano. N'agenda n'akomodation. Era kyalina okukola ate mulimu Nebambi yakoze nnyo. Alina mulimu gye yagenda n'apaanisa omugagga yagenda n'apaanisa najja ku live n'apaanisa omusajja oyo Simayembo yategese mu Babulaaya. Wamadde no Nagudi alina connections kati n'ez'abagagga abagaba gundi business mukwate bulungi. Bafe twaga business wanene. muleke ne nakoze. Watu sente tubukole business. Muleke ne nakoze. Ani amuvumi? Oyo Deno amuvuma mbu alina nnako muveeko. Sikyasobola muvuma yadde kati nako Asia yeerusa ekizigo kyamunoga buli wamu kyatuukawo.
Nedda filita ya Dubai ye yakoze ene Uganda ngayo yali tafaananyi. Filita ya Dubai leka yanjawulo okuya Uganda. Eddala lye Dubai olimanyi. Bw'ofuna ssente okyukamuko. Bannange. Ssente ziriwa? Zonna zaafunye kasanga akasaze banga ssente akyukamuko. Dubai ne bofuna 10,000 Uganda ziba 10. Omukazi alina stress. Kale esooka kya byonna Asiya bamusuza busuza emmere bagimugulira waba ino metro card bagiteekako ssente kati kikyayagala. Asiya mawulidde n'okusalako. Parts of the body bazikwata mu budde. Agamba atya Shira Price bambi Shira Price oyo abeeredewo nyo basekadde amabekkata. Munanga agenda kufumbirwa ne baneesasira omusajja agenda omutwala bane family zisalwa. Nyindako yafunye omusajja omulala. Tunnabitege nakati olugambo olwo simanyi kyategeera gyo. Badde manyi omusajja omu trigger guns okufangoni. Ayi ajja kukuba n'obyogerako ajja kutta. Tayagala namwogerako oba yamukola ki? Munange mwanyinaze mukambwe kasirike. Soko olindeko bwe yiga twatuuse tutya ku mikolo gyange. Emikolo munange unalabye posti? Yes, posti bichi. How are you now? I'm good. Mama Sheila Price TV. Sheila Price alabe bigambo by'okulabya byonna bivunaanyizibwa ku muntu omudde no. Mama batuyatadde wano olugambo lwa Kamiliyoni. Sijja ddukola Kamiliyoni asobola okunsanga n'ankuba nawe jangu gundi ku WhatsApp. Sheila. Mwana WhatsApp takyazimanyi. Big nga ka voice nakakuwadde dde olwo olugambo ndusobola nze Kamiliyoni omusobola. Kanzireyo kamalo olugambo mulukole ku Gravity ne Mickey. Gravity bwe yawanise ne Mickey nawanise. Kama kale bibagaye buno. Bibe bagaye buno nti mbu yali ayaga kurepinga oli omwana omuwala. Biebe. Nze muzija ku ngundi ya Kamiliyoni bannange nadda nga biwedde. Wanoze simanye gaali ekuyitamu wano yamaanyimu big. Nadda nga biwedde nze ya Kamiliyoni bane ebyoga mawulire manene kuffe. Igawulira. Mbwera kana mukozesa n'engamba mama bakozesanga kapa. Nze nabitegeddeko ebyo. Nabitegeddeko kaka. Ate bya Gravity okutimba ne Mickey katimba. Sheila Price tukolera abantu. Byogere. Ante abantu bakuyitamu abasajja babakuba. Bakuba. Tujja kubeererawo. Nze amasina gwembeerawo mu mugambo. Big. Ebigambo byogera wano bivunaanyizibwa okudde no. Kuba yenanyini wa. Akulimba. Anege bagenda okuba empi museke. Nedda naye nga bambi gaga amawulire tugaleke. Tusigaze obulamu. Naye twagogedde dda. Kwasinga amawulire Gravity ngenda kugateekayo ngenda okulaba nga waliwo gwe bakuba empi bakuba kalifaganaga empi nengamba nzaani olaba bakuba akalifu ow'ekigatto oluggo akakofiira olaba bakuba wa kigatto abaana bakuba sigwe muwanvu Sky nga atuleetera agamudula mudula erina eggaali ekyasinza ababbi ekawempe bakusitula toddamu kulabika Kala Sky ne Mudula Jesse bali mu singa bamukubye Sheila Price kati Mudula bamuvuma essaawa emu omanye ekyasinga oluma Kala agamba ya ssente ze kale ate abaana ba wano ku ground bw'afuna ssente toddamu kumulaba okubona Mudula ng'ayomba ne Kale akavoka Smile music biki nava ku Mudula nembasanga wa Spice Dana nga bali bonna nengamba kutambuza luyimba mukwano oluyimba luba terutambule naye bino birimu akasente birimu akasolo munange nkiraba ebintu ebyo byonna byekusiza kantu ako erindako ebya Kamiliyoni bino ebyamuddu abakyo tuvuga kati denolekobera kawempe Mudula omutya ulira nno bano babuuza mbu bulijjo nammwe mulina be mutya tutiira nno ddala laba nno
Sobekali kusanga newe fumita mutaka. Walala mukati abo bajasi be basobola okukola olugambo no ba big voice. Naye fe oli ku ground one. They had alien skin. How are you, beautiful girl? Mwana akusanga n'akuyisaamu eggaali. Ye bannange gwe Sheila Price Michi ali ku kitanda bamuwa obutwe Dubai. Gwe abumuwa. Yaludde nga yaŋŋamba bamuwa obutwe ekibumba n'ekisiriira n'ebyenda mbutayina. Namukubiddeko gonna ngamba byonna nangamba ngende mulabeko era ngenda genda yali ali awo ku ntebe road awo. Iya ntembade mayali Dubai. Dubai yavaayo n'agenda e Kenya ne bamusiibula n'akomawo n'abanga ateeddemu kati ali simanyi bayita ddwaliro kyawe awo ku ntebe road. Obutaba bumuwera Dubai. Kuba bwe nasemba okwogera naye yaŋŋamba ekibumba kyasiriirira ddala buli kimu ne kisiriira. Obutwa yabunywera ati ba TikTok bambi baagala kututta deno mwaba tupangira kwe nenga kikenyo mwana nze yaŋŋambye deno tolyalya bampa obutwe Dubai. Ekyo nkimanyi golooza lwaki bwe ntuuka mu kifunze mukwano n'asumulula osumulula ndi awo. Nakola wetwali mu obligato nakola wetwali mu kimo obligato ekipa wagisumuluza mannyo bannayo otya ne opena yo nini eriko obutwa baagala kututta. Anti lwaki biki kati wano kyolina okumanya wano ku app buli omulabe wa munne wano tewali mikwano ekibatta kinambas oba ofundako abayimbi. Namugambye nze nali manyi osaaga nangamba wali olabedde nga nkola content nangamba bampa obutwa omusayi gwonna nengenda e Kenya nenvayo nezirako e Dubai ne bigaana nenkomawo ana esinga y'abayimbi. Empalana wange y'abayimbi ate empalana ezisinga zirimu baddayi hard gwe kasitoola baddayi hard omanya kati. Sheila Price omanyi promoter asinga otegeka ebivulu e Dubai. Sheila yali wano amanyi buli omu wano. Amumanyi webanywa shisha gwali ondabyeko wadde anti ze omutwe gwange munafu sisobola mwenge sisobola bbaala njagala nnyo okwebaka. Naye olugambo okwatudde. Amiina mmere ya mwoyo. eyo mmere ya mwoyo nze muna Sheila Price mubawulo bya n'olugambo ninga obadusirike nepulya ng'ekintu kinnuma kuno nga ne bwe tuba tetujja ndaza okuba naye nga kigambo kyekiruma. Namiro omukuba yabadde sitanti ya Kivulu nente sikiriza kunkuba kungi wafaiga kankujumize yiga omanyi ekyakubiza Namiro atambula bamukubidde saidi za olaba wonga ku Namiro ekyamukubye atambula amantaala agamba anti kaduuka ayina ziggaja akwata amasimu mu ngalo kakati bakulya mmere na Sheila Price oli ku boda okitegeera esimu yagisiga ate nga alibeera kulayi n'abantu bamulaba bwatuuse bamukubye bakama musito ogwenjaga shoye King Fa n'akwata olunaku lwe lumu ne venue yemu n'amuteeka ku Namiro nga babagwanya akuloga. King Fa yali badde takola bwati. King Fa yabipereza. Ku lunaku lwennyini olwa Namiro n'ekifo kye kimu Power King. Ngamba banaye mukireke. Power King baliko obuzibu. Nembuuza Namiro abantu. Nedda Chumi kati yabaako obuzibu. Jjukira Chumi yagamba King Fa ategeke. Lwaki Chumi yabaakola bwati ate ng'oli kyaliwe. Namiro aludde ekintu n'otwale ku kati okwo yakingamba kwenda agenda ateeka ekibuluko ki ku Power King. Ne kati Power King babako n'obuzibu. Batosagamba nti okwata olunaku lw'olumu abantu babiri. Namiro ajja atubuulire. Namiro aliwa Namiro lwaki baba bamuteekako ekivulu. Abaddewo wano kamuyite. Namiro lwaki baba bamuteekako ekivulu. Namiro bamuleke. King Fa balimba. Nedda kati tugenda kukola kati wekibanga olunaku lwe lumu tulina okukubira Namiro ekikopo kubanga Namiro ye yasooka okulanga yasooka n'okubiŋŋamba. King Fa yakajjajjo wano. Namiro ng'alanze sho.
kati abapa wa king balina okwetereza olunaku bwe balwa Namiro lubeere King Fat ke ku lunaku olulala olw'ensonga King Fat Mwate boss yagambye mbu biki ne Mukama Namiro tosobola kubeera ng'oludde nga gwe watandika dde okulanga somebody out of the blue najja okiwulira ye n'agamba nti no ku venue mbu n'ataddeko King Fat n'olunaku lwe lumu n'agamba kakati ekifuba bawa kyabwerere ebintu bya Power King ebyo kye nazuula kirabika okuba kiba kyabwerere kuba babeerawo ne zi-night zaabwe ba TikTok tomanyi Kyaga gwa manyi kweza ensonga za Namiro ne Power King lwaki bajje Namiro ku kifo ne bakiwa Power King Fat buzibu ki yabinnyonnyodde Namiro nga nkubira n'aŋŋamba mbu ye yabadde ali awo Eugene n'amukubira n'amugamba eshoyo ekyaliyo nti bannange munda bannanga gyeri n'amukubako posita ku lunaku lwe lumu ne venue y'emu nga King Fat Namiro bwe yankubidde ne mugamba lwaki baba bakola bwe batyo mbw ate baŋŋambye nze nkyuse ekifo ne mugamba gwe oludde ng'olanga buzibu ate ng'abaddeyo ng'alanga ng'era ababeereramu lwaki abakyusa ekifo bamukubye ekikono kati byebyo ebiri mu industry bamukubye ekikono eno nze ne King Fat bannaye naye nze yansobera bintu byakola tusala muno ng'alanza ate nawe n'olanga ogamba King Fat n'omuyimbi King Fat TikToker King Fat ye muyimbi si TikToker y'omu waliwo King Fat mulala King Fat tulame musumbuwa King Fat ayagala nnyo ebyentalo ajjukira ne buli ng'alumba ali skini kati wuliriza toka owulire kati waliwo akazi alien skin ke yali yagala edda nga nafuuka sita kati kaddawa King Fat ate omwana omwana wa King Fat naawe banatutuuza mu kigambo kumakya wabula tubereke bana bakuba endongo bakubanga tulyogerako bwogezi wano eno omwana wange nabeera bavutuuka ne bagamba byogere Namiro amajangu twagala justice bitambule Namiro bamukubye amayuga kati buzibu ki King Fat atakitwalako ati ekifo anti big ekiri wano King Fat yakutte venue y'omwana yemu n'olunaku lwennyini lwategese naye n'ateekayo ekivulu kifo kyekimu ate nga yalaga talina budde bukyusa isokulekani asose Namiro yasose Namiro yasooka nanti Donesa kyabugera nange kigenda okwogera manager ye muliwo olukwe bamwadde sente nnyingi King talina manager erina boss yennyini okuva kwebira Brisha manager omulala tebalinawo nesente zennyini omugaga yabula otusakiga ebyo ebintu byebakola nedda babi baleke Namiro bamuwe olunaku lwe yalusaba olabye ekintu ekituuseewo njagala abaana ba TikTok tulabireko tugambe mu Kampala temulimu kirabu endala gye musobola kugendayokko ne musimba amakanda ne muteekawo ekintu kyammwe naye kati bandikoze nga gulavite bakole kirabu bateeko big voice betayokya mujjo kyekiriwo Namiro namugambye tokkiriza kyusa ddeeti ensonga za Namiro ziri ziti awazitegeddeko alina tatu wano omulaba ne mu bitundu by'ekyama naawe tatu ya ddala okola otya gwe simba amannya ina w'abawalabu nga Sharifu muleke enkokonko kayogere nali saagiraba kati eriko abantu abangi buli omu ayogera bibye wali ondabyeko nkokonko kuwamayogera Namiro amini gwe deno yo sikulabangako kale nti King Fat yamubyeko olunaku lwe deeti ye ne bamukuba n'emimwa agambye yabadde yeerabidde Namiro kati deeti tugendayo nga 5 anti byakyuse bamulese akole gundi King Fat
King Fa ko ana ena mwati na miro anti kati awambye show kikeni kulanga show bakyusa olunaku ababera babagala kokyesa balanga yatandika olanga since last month. King Fa fulumya atya poster yesterday ng'ate ali kukola olunaku lwennyini ne venue y'emu. Si birungi. Problem yabaddewo Namiro ze kankubire King Fa kanfuna wane simu Mukubire mugala bikyuse nga sinnavaako. wabula yagikyuse kubanga tajja funa addo mulema. Tetugenda ngenda gamba abantu babiyingiramu tebabigendayo. tugikube Iye deno binesa kituufu bamukubye n'ebimwa munnaabwe. tugikube Tebayingira. Bamukubye ebimwa byonna amannyo basigadde ganyeenya. Ate King Fa enzoba yamukubye. Yamperezza omusenga gwa ggulu gusigulabanga kumugwamu. Nze nkitegedde King Fa yakubye bali. bakubye Namiro ekikonde n'agamba mukube ku show wabeereyo Sarake yekka wabula ate oyogedde bulungi tasobola kugendayo mbu bajjamu obutwa. basona n'esente z'ennyuma nga omufuta natuuka mu ddwaliro. ate Sarake bajjamu obutu Sarake mwennyini olwedda atunulanga eyali obutwa. Ino abeera yeekweka. Sarake abeera yeekweka buli abeerako ne wuudu buno gameete munoonya. Olowooza lwaki yeekweka abantu? Amannyo gamuli kungulu gamulinga gampisi. Anti aguma gamusika. mubi atunulanga Sarake mubi wadde nange ndi mubi bwe mulabako mpuliramu essuubi. Tategerekeka ne bwayambala tanyuma. Omwana yannema. bamuwaka boys vote no kugundi kunupu kugavule ebibi. Wentera omulabayo eyo nga sebo ayambala bunono obugoye bw'abasire Queen. Wa myaka 8 oyamba oti akagoye k'abamyaka 2. yasiba obutumbwe oyinza kulowooza nti oba yakulira mu nsozi zeewa. Omutwe gumulinga mpeke. Ye mumpi ne Sarake nga yali kyaliwo yiga nga yakuyirawo ssente mu biseera biri. Talina byanjirawo Sarake sibako kyaliwe. Musirike sooke neebaze ku mukyala atuwadde ssente bambi. Bamuyita Shani. Bamuyita Shan Promotions, Shan Collections. Naalongo mulambo oyo gundi Justin nze nina abantu like bosisinkala mu bulamu n'obawanikira bendera. Shani bambi tweyanza. Aze kwebaza musange googera. Wabula nze munnonde munzije mbwakadaama buno sijja busobola. ayagala obwakadaama mamyo jasasobola okuva mu kiyumba kikiwa Maswali mbuko ye naye sirina gye ndagadde oni nana. Asya omwagala okadaama tufuneyo kadaama. Afuwana omuntu watuuka tumwa amagezi gakwekozesa. Kyekisinga obukulu mu Dayira. Ate oli mutuufu nange yogera bannange. Nze gwe nazo okwogera naye inve wano mwabanaogera wuuyo Mama Shani, how are you? Bambi webale nnyo akasente kaffe wamma. Tujja kwongera tubikoleko mu maaso kaabo. Bananga alina n'akazigo just abaguma omugagga waffe eryo ssanyu kyemmanyi kyekikaabo. Kano muwala mulungi jjukira ffe twesiba ku balungi nga w'otumanyeera. Era omubi atambula na mulungi. Ayina Naye kyemmanyi time a few moments later. Nze neralikira Donasiya jjo bikola. Sigala sukave Shani yomugamba girayoza ku masowaani twogeremu n'omugagga nga taliyo. Segendo nyanya zijja kusirira. Ye manager mbu yasindika sente oba twede kumeka. Nasooka afeewo.
Wallahi. Okimanyi nakuti kati ndabateekako obulashezo obulungi. Namugyeko nenako. Namugyeko newonako bannayo mwana. Abadde yakuba. Ngoto ataziwe kwambala batula. Neddala kituufu eno n'omukadde association. Nengeya yadda. Weraba. Olaba kati Donasi ayambala ne ku wiigi ez'ebbeeyi. Olaba afuna abadde batula. Naye ate olaba Shani Donasi yamugyeko kapiiki kyo bannange tekamusaana. Wabiri kyalina feesi y'ekigere ky'enkoko. Bannange kikala kamba kya KFC tebasaanira. Shani yateeka mu ssente. Yateekamu nabadde olemesa Donasi y'omukadde ajjawo omusajja amutwala e Dubai. Yamukodde ne batula ayaka ku bisambi. Kati Shani akola mulimu kiye. Mama nanti yaleeta abayimbi e Dubai mugagga munene. Tayimanyi funa enamba yafuna. Atuyise atugambye atuwandiisiza tugenda kuba obulango. Atukuze Katonda mukulu. Atugambye asiimye atwagala nnyo. Atwagala. Agenda tukuba obulango agenda tukolangako. Mugamba mpeereza kisigo ekikola olususu nyirire. Nanti tenayina enamba Oyagalaawo. ekolako oba yono mukaka seenene. Toyogera ajja kunyiiga. Abakadde banyiiga mangu atusonyiwa. Kasene ne bamuwasa naawe kasene ne bamuwasa buwasa. Bulijjo Dubai wali abaana abato nga balina ssente. Ono yaleeta abakakeeyo e Dubai yayakoza ku fulufiga. Donasi alaika video kama ke babakwedde ne full figure. Bane ebinayana byakubikuma omuliro. Shani mugamba abeere mwegendereza. Donasi yamanyi okutwala ensiko. Donasi ajja tugoba naye tomugamba ebyo. Yatusembezaayo eri. Omuba mutandika okuleya mubeere olaba. Akinyiize. Olaba. tuwadde tusaaga N'omugagga naawe tyasama. Nedda Asia bw'atyo naye era asaaga just lwakuba mbadde mugenda kwogera ebyama. Twafunye. Ng'omugagga atuyise atugambye tukola afunye naye nze katigamba bulireko esawa yonna Asia ayokya oyo Shani abagenda namwokya naawe. ajja muvuma nange nkimanyi. Talina mukwano. Tumukwate bulungi wamma ave ku nawe yaleeta abayimbi n'abapangisa restaurant. Ekigenda okwawula Nagudi n'oyo omukazi kiri ekijjukira ono omukazi ye boss ye n'ennyondo ekasiya Asha gwe batwala mu basajja okitegeera kati ye Nnyonda mugagera mu lumbu namba 14 okitegeera n'amala eddakiika z'amazero n'adda ne ssente ne bazikwasa Nnyondo n'azeete ono era ono mami zibala ssente. Ono n'engalo ze zennyini oziraba nga zibala ssente. Donasi ya engalo ziringa eziziikuula emirambo. Banaye tubajja tubisaako. Olusege ng'olugambye. Zibadde zimubiseeko akasubi ku kumwa. Asia yamugamba nze maama kasompa emmere n'okusula n'ompa n'eshiisha ebirala n'otakamusaala. Yafumba oli ali ku ssimu ye. Essente zaffe zaatuuse oba omugagga mpaana wa bwereere. Ziyinza okuba zaatuuse tozimanyi. Sente zaatuuse tomanyi ziri esimu maama yagirina. Naye kati gyazigoobuza ekigambo bwe kityo waliresedde no. Tulina kusooka kubuuza maama. Kankomewo sijja wanira bwereere nja kumala mpakaza. Yasoma bwasanya. None ejjaza oyinga embwa. Gwedde kati kyaka ng'aleeta atya omukazi atalina bulago. Nedda kati awuliriza. Mwana sente ozimanyi. N'alya n'eccumi. Nedda sente. Nezo sente tezintuusa awaawo. Omukazi atalina bulago. Kyaka yenga yanyoonese kyagale. Kale bigi jjajja atya. Tandaba.
musalako omugambo mmwe banaku mmwe. Gwe nze okwogera naawe ku Big Voice nga ndiko live. Tasaamiranga bya kisiro bya Osinga kwagala balabika bubi. Tasaamira Big Joe. Otegedde lero ogumya n'okulanda Babalina eko abo batambula n'ebyewaabwe abo. Big Joe mulekera mweyigasirika Big Joe gwe njagala. Ngonjagala kuchigwe nsobola okwogera naawe. Big Joe naawe sokosike n'otwala sente z'abaana ogenda nakamba oba oyogera nange mpetitivu. Sirika Big Joe kwagala towuliriza soko owulirize. Sirika I'm talking sirika. Bye. Ojja genda olimba obadde ki? Ojja genda Big Joe sokoleke lwaki mwatesana soko okwogera sibwe wokiriza boso kana lwaki mwakutesana omukazi omusigabana lwaki mwatesa t-shirt z'abaana mugula mu t-shirt. Big Joe omukazi talina wadde na nyumba, ennyumba eri mu mbinabina mwe mwagabanya senene na gudi. Oli ku street muli mu kutambula waguze n'essimu element empya y'omulimu empya lwaki Big Joe wano wakutereza akapesa netusirika Big Joe netusirika bigakomawo bigatosirika Big Voice wakoze ensobi emu tuwakusendeza amabu wagambye Queen Ezo nga bazifunye soko ogende bakutereza olususu kubanga olinga yago kwa kisinde bekayogerawo. Big Voice wakoze ensobi number 14 sibaye biki nga bambi cyo kikazi kya kigaba bakikanga baba waliyo olunana nga mukiwako ebibiri. Yayiga n'okwega ayassebo yayiga n'okulya pikke kikaba nange ase wayiga n'okulya pikke aya Deno kazi sina bigambo byomanyi nange bigambo byange bitono. Tata ni nsome namba oli mugaga mu Dubai kati oli mu bakazi bemanya abaina negwe moyagane gundi ne kimunana buli yako bubuzi Deno gwe soko legenda gaga nabagaga tulina okwoga Uganda shata moyagane kimunana nanyamana soko je siyengo fanana letiti jangu Nyamo sinja bisobola mwana ekigambo ngasala kinene ipongo bye soko je ati soko je katini ndio chayo nende lwaki osabiriza sente anakocha yake mukuba shisha mwafuka ba ono musiramu ye Asia ali kushisha ya kana musiramu yasinga okunywa shisha si kibi chata Asia ne Asia bambi tonswaza omukyalo waba kuberedde tonswaza noko ebyo wakoleeni byotegedde tubimanyi nenga Deno simanyi by the way Asia is a very nice person tokimanyi Deno yensonga lwaki Asia contract ya signinga kumukumu emirimu afuna kumukumu zero contract Deno tandike kujano kuletere mafuna Deno wali wano e Dubai kivulu chuche walangako ne kikulanga we nalanze ekivulu kya Regine Balere ekivulu kya Regine banga bakiranze nnyo abaana abange abakiranze ekivulu kirangiwa abantu bali ku ground kyekikusasuza Asia kyekikusasuza ekyo nakuge shata ne mwongeze kasara kasente babangala abo bakalakata ne bakalakatanga ba Nigeria ate kati nawantya bosi wange sente ono ye John the Don yajjamu ne sente ze Deno alina olina gy'olipotinga oba mugaga gwabavu naye gwabavu olw'ensonga akuyita mami that is part of respect wamukolera shopping mu day to day n'agula bisaati biki byonna yabadde ne Big Joe naye mami otawaddeko mu day to day shatani gundi nno yagenda okuva eno nga waliwo nga Nalongo Kitone amuloga yayagala bbawo omusajja era naawe ayinza okwagalira omusajja byebintu bye ayinza okwagalira kimunana ate kimunana Nalongo Kitone asi yakugambye enjoyi
Neda kateko Nalongo kitone ndawo bachogedde mutima mulungi. Banange Kimunana is my brother. Lwaki wesonyiwe Nalongo lwaki omusalako omugambo. By the way, nakola lengo yogene Asia. Sol.